omukazi abeerawo n'akaba amaziga bavumye abaana bavumye eki ebyo byonna bisobola okutta omukazi omutima n'ava mu maka naye olw'okuba nga ffe ekyasinga obukulu twabeera ba mukwano friends. We were friends before immediate on day one nekituleetera okuba nti tusobola okwennyonnyolako ne tweyigiriza ate naffe tukuze nga tumanyi tulwanye nnyo tulina principle emu nti bwe tunaabeera ffembi paka then n'abaana baffe bajja kumanya importance oba amakulu agali mu kusigala mu maka. Ndoza abakyala bakulu munjulira mumanyi nti maama bwe mutera okunobaanoba n'omwana ow'obuwala gw'ozadde tomala budde gwerinda bulinzi bwe baba bamutwala lekawo ekisenge kye kuba ajja kunoba akole ki akomewo kuba yalabira ku ggwe nti sijja kusigalayo wa musajja bw'aba omusajja akola ebintu bye sitegeera nze nja kunoba kuba maama wakola ki wanoba tewasobola kugumira bizibu naye ate nga ne bw'onoba wano nodda ewalala ebizibu bye biki bye bimu. Nze buli kiseera nga Zuena mbeera mugamba nti ne bw'ondeka n'ogenda ew'omusajja omulala ate ye agenda nakkulumya omutwe okusinga nze kuba afazali nze omuyimbi sisobola kuyingira wooteeri bwenzi kuba buli muntu ammanyi ajja bebe kulu wuuyo ayingidde loogi wuuyo afazali ku muyimbi ye aba atyayo ebintu ebimu biko naye bano otegeera otya nti yayingidde ye taata gundi ayambala kakofiira Zuena yeyingirira wonna wasobole. So baganda bange bankubidde ku ssimu ne bagamba tugenda kwogera ku by'obufumbo. Bino bye bintu ebimu ebinsanyusa nze nga Bebe Cool okukola okubawa first hand information okuva ewa nannyiniyo si bino nawulidde bye mubadde mubeerako ebyo biki okubalaga nti 1 nazaalibwa Uganda, 2 nkulidde Uganda, 2 3 nkoledde wa Uganda. Naye mu kukola kwange okw'emirimu mu kukola kwange okw'emirimu mbadde so akubeera successful mu music okujjako nga ndeeteddeko ki love n'amaka ate nga nfuba okubibalansinga seekulembeza nnyo ne mukyala wange nkola ki naye muwa equal plate naye n'akola ki n'afiiringa nti muntu. Ndowooza akakaboozi kasobola okusamarayizinga Bebe Cool ne Zuena for now. Noddayo eka ne weekubamu ku mutima n'ogaba bino byenkola oba bino byenja okukola bino bye sijja kukola ki bye sijja kukola. Nga sinnamala njagala okuyisaawo akalango ka muganda wange ng'ennaku z'omwezi 2 July ku Serena tuyinayo ekivvulu kye tugenda okubaako ffenna ekya Isaiah Katumwa mwenna mumumanyi kabaka mu kufuuwa omulere wane mu Uganda ne mu nsi yonna. So mujje tuwagire Isaiah Katumwa ku Serena ng'ennaku z'omwezi 2 July. Kati ndowooza byange nabyo we bikoma paka leero. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tweyanziza nnyo Bebe Cool bawa Zuena. Yatugambye bw'afuluma afuuka Bebe Cool. Kati wano tuli ku celebrity couple. Njagala okwebaza mwenna abatulabira ku mpewo za Bukedde TV1. Mwebale nnyo, mwebalire ddala n'abatulabira ku Bukedde TV2. Thank you so much. Tuli wano tunyumya mboozi za mukwano. Era njagala obbasaba banaye temuvaawo. Bebe ne Zuena bye bagenda temuvaawo. Tukyalina ebintu ebirala bingi. Tulina kansala agenda otunnyonnyola ku nnimi ez'omukwano. Tulina Dr. Jose Chameleon mwali mu nnyumba waliyo fashion show. Kati nno twagala bibuuzo. Tugenda kutwala ebibuuzo 10. Buli kyowulira kye wandyagadde okumanya ku couple eya Bebe ne Zuena kibuuze kati. Ani alina ekibuuzo?
ekyo mbadde nkimanyi nti tewajja kuba bibuuzo gyebiri ssebo kubanga ennyinyonnyola gye nnyinyonnyola oba n'ekibuuzo oba w'amaanyi. Tweyanziza omukisa guno Zuena ne Bebe. Ekibuuzo kyange twawulira nti Zuena wamujja ku mugenzi Moze Radio, kituufu? Si kituufu era nga bwe nagambye pozi ke neerabidde kaakano omuyimbi abadde omu aliko amasannyalaze bukyanga tutandika okukola yalinga Bebe Cool. Teri musajja ateegomba Zuena naye gwe mu ndabayo olaba omugenzi yali ajawaawo. tugenda kutwala ebibuuzo 5 omulundi gumu then oluvannyuma babyala. Tukole kimu kimu tuleme tukole kimu kimu. Uncle Bebe ogamba otya mumbozi gyonyumizaamu siwuliddeemu ngeri mukazi gye yanobaamu n'akayimba wakakuba wamuza otya kyekyamunobya? Omukyala ono yanoba kuba mu biseera bye nakubiramu endongo twalabanga obuwalawala kati waliwo yamugamba nti nakwana akawala kyekyanobesa Zuena nti nina relationship endala. Kati relationship nga si kituufu, mu butuufu tekyali kituufu. Nimba nga temukyogera n'amaanyi mwe temusobola kusupportinga mukyala munnammwe. Anyway, bankwatirako mu buyaaye omukyala n'anoba. Ate omukyala bw'ano naye saali mu buyaaye buli obumalayo. Kubanga nze sina mwana bweru. Kati nga naye huona asimasima ebyagaana biki osimye just there. N'anoba. Kale kabagambe. Kale ebyo byonna nga mubitadde ebbali. Sigenda kubeerawo nti mpagira bye yakola oba bye yali akola. Saagala gamba nti it's normal omusajja okuba nga ayenda oba biki, it's not normal. Ekisingira ddala obukulu nti bw'owulira eŋŋambo nti omusajja alina gw'ayagala, alina akola kino akola kiri, ebyo ng'omukazi osobola obbigumira yes bw'abanga byakola nti ewaka buli kimu akikola fine, that was okay. Kati nze nasinzira ku ekyo nga buli lunaku mbeera mugamba Bebe tuzimbe ndi mu kuzaala abaana tuzimbe, nze ngenda gula mmotoka, nze ngenda kukola kino. Kati bwe nawulira ekyo nenga kati nfunye kye neerippirako. Ate okugenda si nti nali ngendedde ddala, nali mulumya mukookonya nga njagala bw'agambira nti ng'atandise okuneegayira nti bambikomawo mugambe onoozimba ennyumba nga nina kye njagala okukwatira awo. Kati ekyo bwe kyajja nagamba era bwe yadde okunkima namugamba njagala onsuubize, saagala kuddamu kutuula mu bupangisa, njagala onzimbire ennyumba. So that's how it was. Okay. Mukulu Bebe Cool, nange enyongereza ku ekyo eky'okuzimba ssebo. Mbuna amaka ago agamwe ge mulimu kitaawe yakuzimbira siigo wagazimba? Munnange nze kitange tampangayo yadde n'akajiiko k'ettaka yadde ne miliyoni emu ey'ensimbi mu bulamu. Najja ne mugulako ettaka eryo, nasooka mugulako 30 decimals ekiwaatulaawo cash. Yansaba miliyoni 45. Ebiseera ebyo baali bagulawo 9 ne muwa cash 45. So naye okuzimba ennyumba kwava olutalo olwo lwakugambye, kuba nze nali ndi muguzi wa mmotoka mulungi nnyo, naye embeera eyaliwo we nagenda ejjinja okumusabayo, condition ezo
era lwagira bwe nti ne ntandikirawo okuzimba ne budget y'essente ne ngiteeka ku akawunti ye ng'essente kweziva kwezigenda okuzimba. Mwami Sali ne mukyalawo tubaniriza nnyo. Thank you. Kino ekibuuzo kyange kigenda eri mwembi ababiri. Oyina statement gye wakoze mabegako awo n'ogamba weebuuza lwaki abazadde ba Zuwena baakwagala by then ng'oyina enviiri ziri. Kati nga kyendi okubuuza koza abantu batujajinga nnyo olw'endabika yaffe oba oluusi batujajingako ebintu ebituufu oba ebitali bituufu. Kati nga kyendi okubuuza kozi olina abaana abawala not so? Singa omwami oba omuvubuka yenna ajja ng'afaananako ng'engeri gye wali ofaananamu by then najja okwogereza muwalawo. Osobola okukkiriza kozi abantu abakujajinga by then bakujajinganga naye nga balaba gwe kungulu si munda. Ne right now otulaze nti obadde ne mukyalawo from gye byatandikira mpaka nakati. Kati gwe osobola okukkiriza omwami yenna afaananako nga wali ofaanana? Sisobola. You can't, eh? Nina ensonga lwaki sisobola. Tosobola kumulowoozesa bubi ng'ate si muntu mubi nga gwe wali nti wali muntu mubi. Kati kankikunnyonnyole mangu. Okubeera bebe kulu kitwala obulamu bwo bwonna paka mu ntaana bw'oba omanyi bebe kulu omutuufu. Gwe tandikira ku bebe kulu avumiddwa, bebe kulu alemerako ku nsonga baba agyogedde, okay? Bebe kulu akangibwa buli muntu naye n'atenyeenya n'asigala ku ki? Ekyo kizibu nnyo okusanga omuntu ali bw'atyo. Manyi kye kiteekinga osooka okujja n'amaviiri go neki neki. Ate ffe ebyo ebiseera byali byaffe nga tewali social media, tewali biki. Naye ku nyonooneka abaana ab'obulenzi gye boonoonese n'abawala ab'ennaku zino, nange neebaza Katonda nti nasobola okuvaayo eri ne ntuuka wano wenfaananira bwe nti, naye nga sigenda kuwaayo muwala wange ku muntu gwendaba agajimba obulamu bw'ati kuba mmanyi ekijjawa mu maaso. Okitegedde? Mmanyiyo kati ng'omuzadde ng'alabyeko era ng'ategeera ensi bw'ekola ki? Bw'etambula. Luli ensi yali slow. Natambuzanga ebigere naye nkola ki? Naye kati kweno TikTok gy'olaba, ku bisiyaga by'olaba, ku biki by'olaba wano abaana ab'obulenzi bye bakola bye bengejingamu okufuna essente aziifu babagoba mu nsi enkya. Nja kunoonyayo omuntu ali hambo naye ng'alina ebisaanidde, ng'ate ddala ekisookera ddala kasita atamukwatako olugalo bw'ati bwe pa nti amukubyeko. Ebirala byonna bikole naye tonkubira ki? Mwana. Kakati nze njagala okubuuza, mu kiseera we wafunira Zuwena wali ofaanana bubi nnyo ate nga tolina mpisa. Oba wali mulalu nnyo nga tekitegeerekeka nti oba olina empisa. Nedda, obutategeerekeka tekitegeeza nti saazirina. Wali oyina naye nga totegeereka nti oba olina empisa. Olowooza Zuwena ono teyali mubazzi nnyo ng'amaze okutegeera nti oli mwana wa minisita okukkiriza? Ekyo tekyagwako yadde ne mu pule, kubanga nze nali sirina kantu konna kalaga nti nninza n'okuba omwana wa minisita, kubanga emboozi gye mwatambuzanga mwagambanga oyo yeesiba ku bidandi si mwana we. Already ye yali statement. Oba okitegeera nga kye batambuza nti oyo si mwana wa bidandi amwesibako kuba bwe nali nfaanana nga atali mwana waani. So Zuwena sirowooza nti yali amanyi n'okumanya taata wange. Ekyo ekibuuzo kirabika kiri ku nze. Kati we nasooka okumitinga omwami ono n'ebiviiri bye naye bwe yali ayambala entunula, kyova olaba nasooka n'emumma ennamba yange emirundi ebiri nga bw'abadde abagambye. Kati
Nengamba nono omwami kamuwe ku chance nga nnemeddeko nnyo. So the first time we met, engeri gye yali ayogera, the way he was talking to me, nandaba omusajja alina empisa, omusajja anjagala, he respects me so much. Nengamba owange, you know what? Nga ebintu byayogera ng'olebera nti ajja kunzimba. Nga abantu that I've met before, ng'olaba oli mulungi bannange kano akaana nnyinza okukalya ebintu bwe bityo. But this man, the first things he was telling me, at a very young age, ng'abeera ngamba naye omanyi, nze n'omala onzikiriza, I want us to start a life together. I want us to build a life together. I want us to have children. Ng'olaba alabira wala. So I decided to give him a chance because of that. I had no idea nti mwana wa bidandisali. Nga nze n'ebiseera bye bidandisali simumanyi na mumanya. After some months, there was a newspaper article that came out negamba nti Bebe Cool, then in brackets, Vidandisali's son, Nemugamba, who is Vidandisali. Nangamba, Tata Wang, Nemga, Tata, Akolachi, Nangamba, he's a minister, Nemgamba, he's a what? Because me and Ebeserebia, was it historians, and got to Atagana history at school. Nemgamba, he's a what? He's a minister. Nemga Kumbona Bonajetubona Bonatata minister. Nga tutambuza akagere ng'ebiseera mbeera Kansanga nga tutambuza akagere okuva e Kansanga paka mu park nga tulina mungo omutwalo ne tulinya taxi okuva mu park paka Kamocha sister we gyali abeera ku white flats KCC flats nga kati from there then ne tugenda ne tuli emmere ne tubeera kwawo then ne tufuna taxi then ne mugamba ne mbona Nwokubyeyo ekyekumi ne tugula ku mmere ne tukolayo ka shopping ne tukolayo kino taata wo minister. Nangamba yes, my father is a minister naye ebyo bireke. Nze ndi byange naye ali bibyo manyi yangana okuyimba nze nyimba. Kati ne mugamba, you know what we are going to do? I want you to work harder so that we can prove everyone wrong, him inclusive. Omulage nti you're going to be even a better man than him. So there was nothing like because nange nali nachembaza already twakayingira ddanga twabona dda. So there was nothing like that. Daron ngenda kufuna ebibuzo bibiri ne side eyo ofuneyo kubabuuza. Kari, if you want to ask a question, you'll raise your hand and then I'll give you an opportunity to ask. But we're also live on Bugede TV 1 and 2. Kati bw'oba obuuza ekibuuzo bambi weeyanjula erinnya lyo. Okay. Amanya nze Abdurashid Kitende. Mr. Bebe Cool, ekibuuzo kyange kiri nti gwe ne Bobi Wine temukwatagana. Ekibuuzo kiri ku bufumbo. Yes sebo. Okay. Naye ate tulaba abakyala bammwe bakwatagana. Ekintu ekyo kikosezza kitya obufumbo bwammwe? Basically, obubwo. Okay. Kibuuzo kirungi nnyo ky'obuzizza era ekyo ekibuuzo kakiddemu ensonga abantu abasinga mu Uganda gye babadde batamanyi. Ekyanjawula ne Bobby era apology gye namugamba alimala gikola publicly yava ku mukyala wange ng'anobye. Mukyala wa Bobby yanoba naddukira ewange waka. Bobby n'amunoonya nga tamanyi gy'ali kuba bwe yanoba nga yajjanga wange nga nze bw'ajja ngamba ono kakanya omuntu making sure addayo nga Bobby addayo. Zwena yali si munobi mufumbi mulungi naye olunaku lwe yanoba gambula naye nange namanya nti ninakubira ani Bobby nga ngenda nkwata essimu nga nkubira ani Bobby nga muganyamba omukazi akoze eki agenze nga ngamba kale ngenda kwogera naye ngenda kuddira. Kati ndoza Bobby bwadde awaka Bobby amugambako nti owange eri ekiwatule gyawunye. Zwena akoze eki agenze. Kati nze nsuubira simu ya Bobby kunkubira kunga nti njogedde ne Bobby. Bobby yankubira essimu ne ndowooza nti babikozeeko ne receiving essimu. Bwe receiving era gwe mwana kyali gwani akubira mukazi wange essimu ye yakutumya okwenda gwa nali ku ssimu eyo
nenjireka nayogera buli kimu nga bwe yali ayagala okukyogera n'okumpisaamu amaaso. Naye jjukira nti ku ssaawa eyo nga nze mbala mirundi emeka mukyala we gye yanoba nga ajjawa ewange nga muzzaayo. Oluusi bannayuganda mubeera mwagala nnyo okudiginga amazima gye muba mwagala okugajja. Kati leero nga bawadde, naye nakyawa omwana oyo. Era nze bebe leero nkibagambye, bino ebya music ebyo nga nkukyayira ki, ebyo amaloboozi gano agaggwawo enkya n'eggulo, naye okusinziira ku bye nali nkoledde omulenzi oyo ku nsonga ye y'amaka agange, ne bw'ataali bikoze ne bwe bataali ku byessimu, yali tayina kujja kwogera nange mu kutu kumbuuza nti lwaki nkubira ani mukyalo we, ate nga ye yaŋŋambanga nti agenze, nze ng'eno ŋŋamba zwena sisiitira omuntu akole ki addeyo. Abantu babi. Anybody here? Amanya agange nze Bogere Regina. Sooka okwebaza muwala wange Zuwena olw'obugumiikiriza ate n'okumanya omulimu omwami we gwakola. Kati neezira ku ludda lwa mutabani wange Bebe nembuuza, waliwo oluyimba olwo lunyuma, nze ng'omukyalo omukulu, waliwo omuwala gwe wayimba naye nga muli kuki oba kipiki alinga muwalabu bw'ati waya embeera ze mwalimu, nze ku lwange nga nsaasira Zuwena oyo era nga kimpisa bubi. Kati kyembuuza, emirimu egyo mwategeeragana nti embeera yonna ebeerawo, Zuwena alina okukiguumira nti yeereeta enkulaakulana mu maka?